wadde ng'ekibiina kya Democratic Party DP kyekimu ku ebyo binnansangwa mu ggwanga kizze kifuna okusoomoozebwa nga n'ekyakasembayo kye kya pulezidenti w'ekibiina Norbert Mao okukola omukago ne gavumenti ya pulezidenti Museveni n'aweebwa n'obwa minisita mu gavumenti y'emu. Mu birala ebyasoomooza DP be bammemba baayo okwegatta ku kibiina kya NUP nga gye balaba essuubi wabula okusinziira ku bakulembeze ba DP mu bbendobendo ly'e Masaka abatudde mu kibuga Masaka okwekuba mu ttooki ne basalawo bakomye okwekubagiza wabula bezze bujja. Olukiiko luno lukubiriziddwa omuwanika wa DP Oweekitiibwa Mary Babirye Kabanda nga terukkiriziddwamu bannamawulire wabula oluvannyuma batubuulidde bye basazeewo nga mwe mulina okutandika okuwandiisa bammemba ate nga gye bujja baakulonda obukulembeze. Owa DP atali muno ali ku bibiri. Twewale empapula eza blue, empapula eza green, empapula eza white. Kino kyekitabo kyaffe akiriko ennamba. Era okubeera memba olina okuba nga olina kaadi. Kaadi yo erina okuba nga correspondinga n'ennamba eri muno mu kitabo. Tugenda kulonda obukiiko. Tumala kusooka session ne tumanya bandi be tugenda okulonda. Atandikyesalinze tajja kulonda. Kwezinkaani ziri mu kibiina bammemba basazeewo okulwanira munda mu kibiina nga lwe bajja okutuuka ku buwanguzi. Abalowooza nti onoolwanira eri wabbalibbali lwanira wano munda togamba nti angeza kufuuka n'opooza ngenda fuuka simanyi wani simanyi ebintu binnya ebijja tulwanire muno munda twereeze ekibiina kyaffe ekya Democratic Party. Oweekitiibwa Mary Babirye Kabanda nti ajjukizza bammemba nti DP kyekibiina kyokka ekigwanidde okubatuusa ku nkyukakyuka gye bayaayaanira. Obuyinza tebabugaba obuyinza balwanira ku ki? Pulezidenti Mao yagenda n'agamba nti pulezidenti agenda tutwala tumuyambeko ku gavumenti kati kasokedde agenda emyaka emeka bawadde ne minisita n'omu nedda. N'olwekyo ffe tulina okukola nga ng'ekibiina tudde mu alternative government nga sobola okuwabula ne gavumenti. Gavumenti etaliiko kibiina kiwabula ebeera nayo nfu. Dick Rushamuzi nga y'omukiise w'ebbendobendo ly'e Masaka mu lukiiko lwa DP olukulu ayongedde okulambulula ku bukulu bw'olukiiko luno nga bategese n'olukiiko lw'abammemba bonna ng'ennaku z'omwezi 3 Ogw'omusanvu omwaka 2024. Ebibiina byonna mu birabye n'ebikyali ebito bitandise okwawukanamu. Ekirala tekinaweza myaka 20 kivuddemu ebibiina kati 4. Tekirala tekinaweza myaka 3 kigenda kuvamu ekibiina ekirala. N'olwekyo kitegeeza ki nti DP yatandikibwa ku musingi gwennyini. Ebyokwekubagiza oba oli yakola ndagaano oba yakola ki ffe twabivuddeko. Amaanyi tugayina era abantu baffe gye bali bangi mu byalo naye lwakuba nti ekibamalamu amaanyi oluusi buli walaba omuyaga naffe ne tusirika amaanyi gabagwamu naye nga abantu bangi nnyo nnyo era amaanyi tugayina kyetaaga bwetaazi kusitula. Twafuna obuzibu olw'ebyajja abantu batutegeera bulungi naye ndowooza kati bagenda bakitegeera nti waliwo okubuguma beetaaga bakulembeze abateekeddwa obulungi nga ba DP. Catherine Namugera ne Yusufu Muwuluzi, BBS Terefayina, gy'otobadde. Ate ye omwami ew'eggombolola Mutoba 2